This is from Pantilla in the day, Yes, alright. Kabakade kafifija the news ankahera nga nkwanirizako mu dakika eno yenyene ngamba nti okola chamanyi nyoni ndalo kubanga teho je kumide ko muje bale je mutusizako engalo habalunji abagara yona je musinzira. Yes, olunaku regular yagenze maso kubanga atemba tusako amawulire go mukuru amanyidwa nga Honorable Francis Zakebwe yagenze maso kubanga ate agabula abantu b'emityana emmere basobola kubanga ate munange bafuna kibaza eri omumwa mu biseera bino ebya lockdown anti tebakola. Yes, omukuru amanyidwa nga Katongole nga ono mutuze mu bitundu by'emityana kigambibwa nti yabadde agenda okwefunira ku mmere eno teyasobodde kubanga ate atuuka n'agwa mu kkubo era bw'atyo n'afiirawo n'asirikirawo. Wabula ate abatuuze abamumanyi obulungi ennyo bagamba nti omukulu ne kyamusese kirala njala eyabadde muyitiriddeko obungi ng'amaze ennaku eziwerako ddala nga tafuna kyazza eri mumwa era nga batugenze mu maaso okutegeeza nti omukulu ono yali akola mobile market wabula ate oluvannyuma lw'okulangira lockdown ennaku zino zonna ze tumaze eziwerako ddala nga tetukola abadde takyalina kyaliisa famire ye naye mwennyini era nga kyekyavuddeko okufa kwe. Embera bwetyo bwefaananye so nga ate mu bitundu ebya Pakwach yes district waliyo omuyizi abadde amanyiddwa nga Rothomio Elvis ngono abadde ayina egy'obukulu 13 era nga kigambibwa nti ebibuuzo bino ebya P7 ebyakomyewo ebya PRE ye yabadde akulembedde mu district yonna nga yagikwatidde bendera wabula ate ekibaweddeko omutabani ono okumusanga nga munange afudde olunaku olwalero okusinziira ku mawulire gennina kigambibwa mbu ono yagenda mu maaso okubanga ate alinnya ku kigoye kibasanga mu mulyango gwabwe kunju kumacha naye nga tebategeera wajje kyava naye we yakirinyako awo yatandikira okubanga akaaba olubuto n'okugulu era mbu ne bizimba era ng'ono abadde nga ajjanjabibwa nga bamutwala mu ddwaliro bamukomyawo okutuusa embeera weeganye okubanga ate eterera ekiwejjowejjo nga asiza omukagwe ogw'enkomerero. Emyoyo gyabwe Mungu agiramuze kisa bambi abantu balina emitima weri baddogo so nga ate okuddako esaidi eno yennyini mu mbeera ey'essomero erimanyiddwa nga Angels School Busega yes nga ate balina ne branch echengera neddala limanyiddwa nga Brightrow Primary School nursery and primary erisangibwa ebulenga nankuwadde bano babadde babamye ebibuuzo just 200 zokka ze babadde babanjibwa ndowooza kitegeera. Embeera bwetyo bwefaananyeko so nga ate okuddako ku side eno waliwo mwana muwala gwolengera oyo asangiddwa mu nsi ez'Abawarabu wabula nga tayogera atambuza bigere atunula bwatyo yakogga nga naye bw'omulengera nga kigambibwa nti ono yandibanga yatuusiddwako ekikyamu wabula ate kubamu abamulabyeko bagambye nti amannya ge amanyiddwa nga Namuddu Mariam era nga yasomerako ku Kampala High School so nno gwe wenna amumanyi osobola okuba nga ate otegeeza bakadde be oba otegeeza baŋŋanda ze basobola okuba nga ate munange bamuyamba. Kankweka ebitonotono ebibadde ku ssina ova Uganda Ove Uganda jebaleko ndi sister wo jebaleko mukwano jebaleko bagwitani soko mbulira manyago bagwitani Habibi bagwitani ovawa mukwano soko mbulira oh God help soko mbulira Habibi stop jangu kubulira jangu kubulire jangu kubulire mukwano jangu Habibi oberawa jangu kubulire jangu ove Uganda soko mbulire baby soko mbulire ove Uganda oliwe Uganda Overside chi. Tell me, you're from where? You're from where? You're from Uganda? You're from where? Tell me. Nigeria? You're from Ghana? You're from where? Tell me. Please tell me. Tell me you're from where, Habibi? You're Okay, look at me. You're from where? Oh God. You're from where? Please tell me. You're from where? Tell me. God help. Tell me you're from where? You're from where, please? Bananga amanyono omuwala bambi mutuyambe tayogera yenali awo
simanyi oba avaawa naye asobola omutegeera please akole ki atuyambe then tumurescuing. Eyo yemu kumbeera baganda baffe abamu gye basanga nga bagenze okuba ebyeyo olusi mirimu gibatabula ne bawunga so nga ate abalala balogebwa tongera okuba nga tetuteeka obulamu bwaffe mu ssaala Mungu yasinga okumanya. Yes, Yidi ya lunaku lwa nkya wabula nga ate wenjogera bo abagenda okuba nga ate batoola hijja batandise dde okuba nga abagenda era ng'embeera bw'etyo bwefaanana mu kitundu ekyo kimanyiddwa nga Arafat. Ekitundu kino oba ekifo kino gye batoolera hijja kyekifo omukulu Nabbi Muhammad gye yasemba okuba nga ate aweera obubaka oba gye yasemba okuba nga abuulirira baganda baffe ab'Obuyisiraamu wali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Wabula nga ate ku mulundi guno abagenda okuba nga ate batoola hijja omuwendo gusaze mutono ddala nga bw'okiwulira olw'ensonga nti obulwadde bwa coronavirus kwe buli yeso beetaaga distance. Bulijjo abantu bagendanga okutoola hijja bawerera ddala miliyoni 2.5 naye nga ku mulundi guno abakkiriziddwa balina okubeera emitwalo 6 gyokka ate nga bano balina kubeera bannansi b'eggwanga lino erya Saudi Arabia so nga ate balina okuba nga bagemeddwa akawuka kano aka coronavirus kwegamba nga balina ebyogerako ebiraga nti bagemebwa bafuna obuyiso ne bugwayo bulungi gatako n'okuba nga balina ebikolwa okugeza nga mask ne sanitizer balina okuba nga ate bagenda nabyo. Embeera awo wetutuusiza so nga ate okuddako mu district Nakaseke bo bannansi mu bitundu byayo bagenze maaso okuba nga ate bava mu mbeera ne bagamba nti government tebafuddeeko ku ssente zino. Omukulu omukyala amanyiddwa nga Honorable Nabanja zagenda maaso okuba nga ate agabanga bagamba nti bawaddeko bambibuga bokka bo ab'omu byalo tebaziraba naye nga nabo bandi babaliridde nti bagenda maaso okuba nga ate bakosebwa n'omuggalo era nga bano bawadde gavumenti salesale wannaku ziizo nti singa tebabawa ku ssente zino bagenda kuba nga ate bavaayo mu lockdown batandika okuba nga beekolera basobole okuba nga bafuna ekyokulya tebagenda kukkiriza kuba nga ate bafiira ku muggalo ate nga ne ssente ze babasuubiza tebazirabako. Wabula nga ate olunaku olwaleero waliwo ekimotoka ekikwatiddwa kiri awo bwekyo kirina kuba nga ate kitikka bintu birala naye nga kino kikwatiddwa nga kitaddemu abantu abawerako ddala 14 ng'omugoba waayo atera okuba nga ate abavuga nga abajja mu kibuga Kampala nga batwala mu byalo okuli Masaka Mbalala okweyongerayo era nga atera okubajjako emitwalo 5 ku 10 wabula nga ate ono bamukutte n'abeera nga ate atwalibwa ku polisi n'abantu be babadde atwala. Wabula nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Hildaman Kiyaga gwe tumanyi obulungi ennyo omumpi omulonde ow'amawokota naye agenze mu maaso okuba nga ate agabula abantu b'omu bitundu bye. Ba MPs banji bavuddeyo kubanga ate bakola ekintu kino nga bagenda mu maaso okubanga ate baddiza abantu b'omu bitundu byabwe munange nabo basobola okubanga ate bafuna kyebaziza eri omumwa. Mukaddeke kamu pastor amanyiddwa nga Pastor Herbert Kiwanuka ngono ye wa church emanyiddwa nga Glory of Christ esangibwe Kasubi naye agenze mu maaso okubanga ate agabula abantu be nagenda mu maaso okubanga batuusaako bw'olaba ebifaananyi bifaanana n'ebya gundi n'ebya honorable zaake engeri gye yagabyemu nono gyagabyemu bifaananira ddala naye nga ate nono naye akikoze. Wabula nga kino kireetedde bannayuganda bangi ne bagamba nti abasumba nammwe muveeyo mugende mu maaso okuba nga ate muddiza ku ndiga zammwe nga zitoola nnyo mu makyaki gammwe muveeyo mu bumooli gye mwekwese. Wabula nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Segirinya tukimanyi mungi nti yatukolera eddwaliro nayongedde okuba nga ate atuusa ebyuma ebyakabi era nga n'ez'oxygen yazirese dda era nga agenze maaso okuba nga ategeeza abantu nti ayagala eddwaliro lino libeere nga lijjanjaba endwadde enzibu ddala ez'amaanyi ze tulinnyire ennyo ne tugenda eyo batujjanjabe ayagala ate zibeere nga zikwatwako wano mu ggwanga lyattu Uganda mpola mpola. Webale nnyo mukwano so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Patrick Omujuka yes awabeera abafa wabaawo abazaalibwa. Omukulu ono olunaku olwaleero yazaaliddwa era nga awezezza egy'obukulu 47 katumwagaliza amazaalibwa malungi nammwe abazaalibwa eyo mugende mu maaso okuba nga ate mujaganya amazaalibwa gammwe. Wansi awo nja kuba nga ate ndekawo comment mugende mu maaso okuba nga ate munterako birthday zammwe nsobole okuba nga nzirabira awo olw'ensonga nti comments zibeera nnyingi gye naapininga gwe wansi wojja n'oteekako nga nti fifi nze nazaalibwa olunaku bwe ruti I want you to wish me a happy birthday. Omukyala n'omwami bannavyo nabo bagenze mu maaso okuba nga ate baselebratinga anniversary yaabwe. Embaga yaabwe yali ya mwaka guwedde yali ya mwaka gwa 2019 era nga bawezezza emyaka 2 mu bufumbo obutukuvu so nga ate omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan gye buvuddeko awo amawulire twagenda maaso okugabatuusako ng'atulaga nti agobye omukulu n'amanyiddwa nga Dark Stallion naye munange wenjogera bazeemu dda okuba nga ate
bakoleza bupya akatala kabwa k'omukwano era nga katandise dde okubanga kaaka bino bye tubadde tumanyi nti yadde wa Diamond Platnumz kyakate byakoze n'abeera ng'ate adda gy'abadde akola ki gy'abadde akasiba okudda ku mukyala amanyiddwa nga Grace Kana yes naye yavaayo n'ategeezaawo nti alina ekibeibe kinkuba kyeyo era n'atugamba nti kigenda kubanga kyamuyiwamudde emmotoka ekirabo kyakamotoka kanamba n'atukuba laavu wali wonna olunaku olwaliro agenze mu maaso okubanga ate apozinga mu maaso g'akanamba kano ka UBK n'ennamba ezigenderako awo mpola ekibeibe kimutaddemu ensimbi ennaku zino mwana muwala ono akaabye nnyo mu nsonga z'omukwano naye katumusabire ku luno byonna bigende bulungi okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Chris Evans Kawese ono bukyanga omukyala amanyiddwa nga Jamila Kalungi amulekawo n'agamba nti kange netandika obulamu obujja yatandika okubanga ate yeesiba ku mukyala amanyiddwa nga Zanny Brown ayagala nnyo abakyala abazungu bano simanyi lwaki naye nga ebeera choice ya muntu ayagala nnyo bakinyanya ageze maaso okubanga ate amwesibako enfunda eziwera ng'amwepikirapikira agamba nti amwagala naye omukyala ono ageze maaso okulaga nti amwegana waliyo faani waabwe yagenze maaso okubanga ate akomentinga ng'agamba nti Chris Evans wano mu South Sudan Juba tuwulira olugambo lutambula nti ogenda maaso okubanga ate odetinga omukyalo oyo amanyiddwa nga Zanny Brown kati okumala emyaka 2 bituufu oba nedda Chris Evans n'avaayo n'agamba nti kituufu nnyo nnyini ddala tewali wadde n'okulimba nze n'omukyalo oyo tukola ki tweyagalira ddala byansuso wabula ate Zanny Brown yavuddeyo n'agenda mu maaso n'akimumenya n'agamba nti nedda wamma tetudetinga nze ne Chris Evans Kawese tuli baluganda oyo mwannyinaze naye nga Chris Evans afubye nnyo okukuba amanda nga bw'okiwulira naye nga munange bamumye pasi bikyaganye naye ng'embeera yo bwetyo bwefaanana si ye kali mu tuluba lino bangi nnyo bakirevu balubakyoya bagaaniddwa esayidi eyo abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'edduwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 17 oba omuweereze ka meseji ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Yes, tukyagenda ddala maaso n'amawulire gaffe naye nga sinnabaga kutusaako waliwo omukyala amanyiddwa nga omulongo Becky yagamba nti anoonya omukyala amanyiddwa nga Diana Natayi ngono yagenda mu ggwanga erya Saudi Arabia okubanga ate akuba ekyeyo ng'agamba nti ennamba ze bazikuba teziriiko naye nga bamwetaaga tebamanyi oba gyali mulamu oba ali bulungi era ng'agamba nti bw'abanga ddala gyali aveeyo abategeezeeko nti gyali mulamu nnyo nnyini ddala so nno Diana Natayi wonna woli munange bakunoonya gye buvuddeko omukyala amanyiddwa nga Nina Rose yagenda maaso okubanga ate ajaguza okweza amazaalibwa ge ag'emyaka 26 abantu ne bagamba nti nedda Nina olimba tolina myaka 26 nga bulijjo baze bakikola ku baserebu bagamba nti baserebu bagaana ebintu by'okukula tebamanyi lwaki besiba mu myaka 20 awo bagaaniddewo naye ng'ensonga enkulu endese ku bantu bano bonna nga balaba basatu awo Daddy Andre, Angela Katatumba ne oyo Nina Rose wamu n'omukyala amanyiddwa nga Shakira bonna bali signed under the same record label era nga bagita Black Market yes wabula ate ekiriwo bakama baabwe bavuddeyo ne babeera nga bateesa nti Nina Rose n'omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba bakoleyo oluyimba mbufunze bakoleyo collaboration Nina Rose kyeyaganye ng'agamba nti ekigendera ky'abakama baabwe kyakulaba nga ate munange lw'ensonga nti waliwo embeera neyokuba nti Nina Rose yawukana ne Daddy Andre baagala kubanga ate bayimusa ekintu ekyo nti n'oluyimba lujja kutunda olw'ensonga nti waliwo akavuyo ak'okuba nti Nina yayawukana nani ne Daddy Andre ye tabyagala agamba nti oyo Katemba mwerere tayagalira ddala tajja kwesembereza era nga yagenze mu maaso okubanga ate agoba ekintu ekyo ng'agamba nti ye tasobola kukola Katemba oyo kubanga kuzanyira ku feelings ze ate okuddako ku mukulu amanyiddwa nga MC Katse gye buvuddeko awo twagenda maaso okulaba omukyala amanyiddwa nga Caroline Maka ng'avaayo ku gundi ku Facebook live bw'ate boom n'atulaga results ze ng'atugamba nti she's negative ye tali positive ng'abangi we bakola ki we balowooza olw'ensonga nti yeeyagala n'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi ate nga MC Katsi mulwadde kakati n'omukyala ye amanyiddwa nga Fiye ffenna gwe tumanyi obulungi nti ex w'omukulu amanyiddwa nga MC Katse yavuddeyo ku nsonga eno n'agenda mu maaso okuba nga ate atutegeeza nti ekyo omukyala Caroline Maka kye yakoze tekyali kirungi okusinziira ku mbeera
era nga ategeeza nti kyali tekyetaagisa ye kuvaayo na results agezeko okuprovinga social media nti ye si mulwadde. Okitegeera okwo kuba nga ate kusunga oli omulwadde n'agamba nti wabula ye MC Katsi yandibadde avaayo n'agenda mu maaso okuba nga ate abuulirira abantu nti ensonga eno ey'okuba nga musunga omulwadde si nnungi. Okitegeera yes, wabula n'abategeeza nti ye abaagaliza biki, abaagaliza bisima byerere tabalinaako tabbu yonna, naye ng'ekintu ekyo kye yakola agamba tekyali kikolwa kirungi kulaga nti ye si mulwadde ate ng'oli muki mulwadde. Bwentyo bwesobodde okuba nga ate mbaweereza olunaku olwaleero okubatumirako ndudde nnyo ndwiridde ddala, naye nga ngera kuba nga ate mbasootinga mpola mpola amanya gammwe nyongera okuba nga ate nyongera okubakoonako olw'ensonga nti mukola kyamaanyi nnyo ddala okuba nga ate mugyekuumirako. Mugende mu maaso okuba nga ate musubscribinga mu commentinge. Yes, nsigadde nze Fifi Jedanyiz Anka nga bulijjo atakumira mpera agira abankumira mbeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.